Abasuubiza nti tugenda tubawa updates ziriwo ku musumba Yiga omugenzi ali kati tuli wano e Kawaala ku church ng'era tukyali tukyakungubagira omwoyo gwe n'omubiri gwe n'ebyalese kozi alese legase nga y'amaanyi nnyo. Leero tukwataganyeeko n'abayimbi babiri ku left ninako omuyimbi Bena Namisango then eno ku right yange ninayo omukyala gwe mumanyi nga Nabi Omukazi, abantu abatandika revival band entuufu eri eyasookawo. Nimbyemu mama tolimbye True Talk kitalo nnyo nyini ddala. Gana amawulire gakusanzeewo era wagafunye otya? Nabadde neebase. In fact otulo twali tuganya, I was tossing in bed. Kuba olunaku lwonna nasibye ndi mulwadde nga sirina appetite. I was so weak. So zaweze essaawa nga 5 meka ne bankubira essimu ne bambikira sazzeemu kwebaka paka kati. Bena, gana amawulire ga pasita gakusanzeewa era wagafunye otya? Gansanze waka era mukulu wange oyo yankubidde by the way kiro nga yagafunye. Kiro sijjukira ssaawa bulungi naye nga kiro nagafunye kiro. Waliwo ebigambo ebyasooka okuyitiŋŋana over the weekend okuviira ddala Friday. Kino kyabalaga like kyabayisa batya? Me ze bwe mpulira eŋŋambo already nina wenzija information. Yasooka okufuluma surge believing because it wasn't coming from people I trust. So ekyobola banabireka ne biyita bibaawo kati ene ya yesterday yanshokinze nnyo kuba yaviiridde ddala ku source. Bena, waliwo amawulire agasooka okuyitiŋŋana ku Friday nti pasita agenze, pasita afudde. Gano gakuyisa gatya? Agasooka okuyitiŋŋanya tegampisa bulungi kuba omanyi okubeera mu suspense nga tomanyi ekituufu kyeki, tugezaako okuna ddala mulamu mufu, tekyampisa bulungi naye oluvannyuma namanya nti bagambye agenda ddengulu naye nga tukyebaliza Mukama. Obadde otera okubuuza ku pasita oba okuyitirawo wano n'omulabako? Ag'amazima gali nti mbadde ndudde, twakoma okulabagana nga tusetolinga issues ezo ezaaliwo. Twali ku poliisi awo e Kawaala gwe gwali omulundi gwange ogwasembayo mulaba. Obadde omaze ebbanga lya myezi emeka oba emyaka? Sina myezi wabula myaka, nza myaka nga 4. Obadde omusuuliridde omwoyo? Nnyo naye nga nkoma mulaba ku Facebook okwo ng'ebintu bye byakola mbiraba koze kati kirungi obulamu bwe bugenda mu maaso. Nabbi Omukazi, obadde kikutwalidde ebbanga ki okuba ng'owuliza pasita ng'akyali mulamu newabeeredde omulwadde? Sijjukira naye sibanga siddene. We used to talk on phone nga twekubira mu simu to having some few meetings ndowooza emirundi oba gyalinga 3. By then he was so busy moving Cape Town, rather South Africa wano twali tulina enteekateeka ez'okuddamu tukolagane. Naye banga siddene though I don't remember. Ogenza n'ogamba nti mwali muyina enteekateeka ez'okuddamu mukolagane. Wali oyagala ekintu kya revival band kiddewo nga we kyali? Kuba nti ye yali asinga okyagala yaŋŋamba ekyo nti yakya revival band yakikola lwakubeera nze. N'aŋŋamba era bwe nagenda yaluzinga moral eddamu okwagala music. N'agamba nti bwe naaba nkomyewo be standing a chance. Byali ebintu bingi, not revival band yokka, okuddamu nga tubizzaayo ku top. Yes. Nabbi Omukazi, waliwo ebigambibwa nti revival band ng'etandika gw'omuyimbi eyasooka okubeeramu. Kituufu ekyo kubeera nti nga bwe nkugambye nti pasita revival band yagisandikira ku Magi Kayima, being nti connection gye twalina wakati awo, friendship gye twalina wakati awo, it was something solid and something genuine, something neutral. So kati kyekyaleeta mwe mwava love ya music ne tugizimbira ddala nefuuka band ne tuyamba abayimbi abalala bangi naye nga tussa kimu like the people, you know, abeetegeera
revival band eno we yali etandika gwe wali muyimbi wa kumeka era yakuwa nsonga ki lwaki akusayininga? Nze yansayininga na mutima, saakwatako pen kusayininga any contract, it never happened. Naye yanina mu trust 100%, nange namuyina mu trust 100%, era ng'ayimirirawo n'ateekayo omukono nanga Magi oyo manyi muyina ate nga wekyali. So gye mpita enkolagana eyaliwo nti kyali tekirabika naye ng'okiraba nti kyali kyamaanyi. Bena, gwe wayingira mwaka ki revival band era wali muyimbi wakumeka mu revival band? Ekyenamba kyo siyinza kimanya naye nga omwaka gwali 2012 nga gwako, nayingira 2012 nga gwako we natandikira. Mwakolawo projects ki na biki byojjukira ebyasinga okuwa moralo eyo n'ogamba revival band ekutte ku music career yange? Ekisooka nze nali omuntu atalowoozaako nti nsobola okufuuka omuyimbi ali kamasho, tekyandinamu yadde naye neewuunya okuba nti ye yakindabamu ate nze nga nali sikyerabamu. Projects zaali nnyingiko, twakola ebibaati zonoobiddamu, engeri ya promotinga nga music ng'ateekamu buli kimu kyawulira kyalaba ekisoboka, ng'abamu amagezi bamugamba bugambi try this ng'ajja kikolerawo, oba okitegeera. Kyekyansikiriza nange okumweyungako ne tukola. Mulimu abawala abamu nga ye agamba music career yange nagitandikira mu church, nawe tugambe nti walinga wano mu church nga woyimbira mu kwaya mwe yakulabira? Bwera bwe kyali natandikira wano, surprisingly bampita na buyisi nti waliwo project egenda mu maaso, gwali na muzanya remember. Navanga nawake nalinanga dduuka gye nakolanga mu kibuga eyo, nalinga mu maduuka, so bampita buyisi nanga waliwo oluyimba nno luli wano. Oba Madina yali agenze ebiseera ebyo, waliwo nno oluyimba nga sigenda ngakona mu studio, naye newunya that belief gye yanteekamu okunzikiririzaamu okwo nti asobola okunzija saabiyitamuko nti banze enkubye ku mundu ya music ng'abalala w'obawulira nti ntobye n'omuziki, tebyali wabula yakwata omuntu ali green atalina kyamanyi nambuildinga paka. Mage, pastor yakusanga mu church wano ng'oyimba mu kwaya ye oba just mwatandika from zero up to where? Nze najja buzi nali njagala music, baali bakuba live band in their worship thing team, nenjagala nga mulindaba waliwo ekibulako ekyali kibulamu kintu kyabwe, it was Magi. So nenjoyininga nga tukyabeera eri wansi mu kitundubaali, bwe najoyininga ekintu nenkispicinga team nenjongera mu jinja mungi na nkuba instruments, nze nkuba bass guitar ne rhythm guitar, nakyewuunya nnyo ate naye akuba guitar ayiiya nange njiiya. Awo twakwataganira nangamba Magi tukitwale ku level endala. Pastor ye yakufunira erinnya Nabi Omukazi oba? Ekyo kyajja buzi. Manyi okola ekintu nga tomanyi nekimala nekyecreatingawo kyokka. Yes, naye tekyakeera ku makya nti I want to name you Nabi Omukazi, never. I'm told that pastor yali creative ng'era ne mu studio awandika ennyimba, akuba piano, akuba gita, byonna. Moment eyo gw'ogijjukira otya? I remember everything. Buli kamu konna, obulamu bwaffe ffenna bwe twabeeranga ffenna, twabeeranga ne gita mu nyumba nga all the time yali tanywa mwenge, tagenda mbiduula, naye nga ekintu ekisinga omusanyusa music. So nga tumuyiza okuba nga mwebase mu kiro nawulira melody n'ajagala Zuuku kagenda owulira ali ku gita playinga n'akuyita kwe Magi Zuuku konyimbire, otula nga tukulumanaga nyimbiramu kano kalayini ng'omuwulira music yamufiiringa ng'alina wali badde ondabula neyonterawo mukwano kalenda ng'ayimba ekibaati ne mugamba ndwagadde ate nga samugamba nti nkyagadde bannaye nga yenna abeera kyamukeeteddi n'agamba kubira Bena tugende tukikuba ekyo ekiyimba so kati twalinga twewa kitegeera nga tweyongeramu amaanyi. Musajja ayagala music nnyo. Ogenze n'ogamba nti he used to call you during the night n'agamba Zuuka omuyimbiremu. Wasulanga naye oba mwasulanga mu room yemu naye? Ekyo
twa dating, we were dating. Ekyo nabaddeyo ne mbabuulira amazima. Yes, we dated for 8 years. We were staying together for 8 years. Yeah. Yes. Did you have kids with him? No. Yeah, but we lost 3. Sorry about that. It's okay. Kat moment kijjojjukira like nti nogamba we twali mu studio nga tukola oluyimba bwe ruti pastor yali munyiivu nnyo waliwo akantu oba producer ye yamunyiiza oba kino oba mu kuyimba n'awulira nga nfulatinze moment kyeyo jjojjukira oba ku video shoot? Oh God, moment gyensinga okujjukira Bambi yalina love nene katika ngambe nti nze nali ku 50% nga yali ku 500% nga mubeera mu studio teyebaka naye oluba okuntwala mu studio ekiro producer bayakakwata nanganga nze nfuluta banaye ng'ebyo bimunyiiza nagamba nze magi onyiiza laba tuzze biki ng'ebyo bimugirako ddala waya ekirala ekyamunyiizanga kunze mu studio nga yali already amanyi notes zange singa sihitinga notes ezo taterera paka nga nzihiti zera ngamba this is not the Maggie I know dayo okole ekyo kyenyiri kyo siye gwe nga asobola okubinsazisa for almost 500 times. Ekirala kyenzijukira mu video shoots alwayi Maggie lwaki ommenya ng'ayagala kuwa akantu nga bwakakoze nti kakole bwoti nawe okamukolere nga bw'ayagala, so it was all fun with him. Bena, nga tuzeeko ku side yo moment ki gwe jjojjukira ku pastor nga mukola ennyimba mu studio oba like audio and video? Moment jesijja kwerabira twali tukola kibaati, twali mu studio obudde ne butukyako nga teri naategedde era kyamusanyusanga nnyo nti yanjagalangako nnyo nti nze saasumagiranga nga tukuba emmundu paka ku makya nga teri ategedde, era ekyo kyamusanyusanga nnyo eriiza era nange nakyagalangayo nti ya appreciatinganga. N'ekirala engeri gye yakuhypinganga nali recording olimba byakugezaako kati waliwo nooti ey'emu gye nali ntidde negamba naye pastor yo n'agituuka ogisobola nga nze nga siri muyimbi ayimba nooti za waggulu nga gwe genda mu booth ojja giyimba yimba nga dderi n'andigida so sisobola kukyerabira ekyo bambi. Maggie, since watandikira mu revival band roughly yalimu abayimbi nga bameka? Banji, nze Bena, Hassan, Madina, Pedro, Mugwanya, Damali, Becky, Vicky, Banji. Yeah. Abo bonna kati olwaleero ennaku zino bali luddawo? Nze Maggie. Abayimbi abo bonna bomenye? I don't know, simanyi naye nze wendi ne Bena waali. Others I don't know bambi. I think ndowooza bakola bulungi. Waliwo moment we wakolera oluyimba ne Jose Chameleon. Oluyimba olwo Chameleon tumanyi ng'omuyimbi disappointing either ku video n'agaana okwapiyaringa, gwe teyabawaamu buzibu okumutuukirira? Not at all. Ne video twagikolera wano wenyini ku church. Yavuga emmotoka ye najja ne ku audio kwegamba Chameleon yali vibe nungi nnyo. Era in fact era buli wansanga nga mama gye tuddemu tukole ekiyimba ekirala nze saamufuna mubuzibu era mwagala nnyo Chameleon ndi faani we namba emu, mwagala nnyo teyatuwa yadde obuzibu. Not at all. Bena, muyimbi ki mu revival band gwe wali olinamu n'obutakkaanya naye ng'ogamba oyo pastor nze sikolagana naye? Saamuyina teyaliiwo, nze engeri gye najja nti nalina so green nga nebino nti bakuhypiza oli serebu nga sibitegeera, yankubiranga n'okunkubira nti olimba tutadde ku radio oluwulidde owulira otya olwenyimba mu stadio zikuba ani aziwulidde nze nga tebindya nti oba biki, so n'obutakkaanya n'abayimbi nga kati twewalanire ki asikiraba engeri nti wajja like mu music career nga pastor amaze okuta gundi ajja Madina, kino gwe yakuzaamu ki, yakuwa maanyi ki oba okumotivating? Actually since najjawo immediately after Madina leaving, waliwo baka Yesu, waliwo abayimbi abaaliwo, so naye ate nange already naliwo nga ne Madina twaliwo ffenna, naye ate nze nga siri muyimbi mu band eno etambula eyimba secular, wabula nze nalinga mu band ya church praise and worship. So bwe yajja
nze okunzikiririzaamu kwe yandabamu kwanze nali sikyerabamu era nabagambanga balinga bakimanyi nze saagala kubeera recording artist njagala kuyimba live music nga nina kabandi kange akakuba eyo nga byenjagala yabimanyanga naye nze simanyi lwaki kintu kyeyandabamu ekyo nange kyeneewuunyanga ndi muntu wansonyi nyingi nnyo naye nga akubeerako paka wakugjamu ekyo kyayagala so omuntu bw'atyo sikyangu mumusanga. Mage, we mwagenda okuperforminga your first performance sente mmekazi wasooka okukola n'ogamba pastor ngenze ku performance batuwadde sente bweziti era banfuye sente bweziti ate ngenze ku performance buli kimu twakikolanga ffenna era twategeka safari twali twagikuba I don't remember manyi nze mbadde nina ebintu bingi ku mutwe yanteekako obuvunaanyizibwa bungi buildinga to be that responsible woman, you know, kati nga nwaninga ministry. I was still a teenager naye nga nwaninga ministry, nwaninga bandi, nwaninga essomero, ngende South Africa nembuulira, you know, so kati a lot was happening naye show twakuba show zonna ezasooka when we are together. Nava ku church eno netubeera ffenna every day era nga n'essente zonna zetukola akwatana ng'ama magitereka ezo zizo era yasooka okumpa emitwalo 10 egya Uganda mwaka kyo 2008. Yes, 2008 emitwalo 10 nambeererawo nanteekamu ogwo omutima ogwagala music nga tukuba safari nabeerawo every single day nga tayagala nakumanya what is happening in the church or everything. Your love gye yandageeyo kintu ki kye wasooka okugula kwegyo emitwalo 10 nga naawe okijjukira noga kino nakigula mu sente pastor zeya nze ebiseera ebisinga yali yamanyiza nnyo sente so kati nze sente ebisinga nalinga nina gwenziteresa bankabira ebizibu bempa. I was getting a lot of money, not only that mitwalo 10 jukira nali nwaninga ebintu bingi so kati emitwalo 10 to me nga naye akimanyi nga ngamba nti gwe kino ekintu kyaffe okiraba whenever you need money you know how to get it so naye kankuwe no nze nali sente nga nze mbeeramu every day. Bena, your first performance sente mmekazi wasooka okukwatako n'ogamba musumba twakubye show bampadde sente bwezi nze kijja kwewuunyisa nze sajja mu music nti nga ntunuulidde na sente nali nasimanyi nti n'abayimbi basasulwa kuba already nkola ekintu kyempulira kyennyumirwa kyenjagala ate omusaala guba gwaki nze kyonna kye nakwata nga bamanyi nga notugamba nti leero teri musaala sente tusasudde bino nga I was okay kiri nti nze ngenze ku stage nnyimbi enzize waka neebase that was all nakumanya nti birimu sente nnyingi bwezityo nti oba omuntu olina okuyimba ofune sente nnyingi tekyandimu engeri nali that green kweganze nalanga just okumpa microphone neninya ku stage nenimba that was all for me. Yeah. So olwamayiza ebyo moment kigwe gyojjukira oba yali video shoot eyo n'ogamba nti musumba wano teyali munyeevu ne video director oba bye yakwata si bye yali ayagala oba we twagenda okukola audio bwati audio oyo teyavaayo bulungi musumba nanyiga nze nalinga ndelivaringa naye nzijukira twali tukolera byakugezaako it was an audio twali mu studio ewa Croach kati nga nina verse emu gye nnyimba gye yayagala obutakkiriziganya ne Maggie ne wabaawo kasikafu mu studio nga tugamba soundinga nnyo kadongo kamu nga yayagala okiyimbe nga bwakikuwadde era n'anyiiga nnyo kati ze kinaka nagamba waaye kanyimba ebintu by'omusajja nga bwabimpadira we nayingira booth n'embimba n'asanyuka nnyo bambi so ekyo nakyo sinza kyerabira. Maggie revival band eno gwe wagimalamu bbanga ki naki nsonga ki lwaki wagivaamu? Nze nagimalamu ebbanga lye namala ne mukwano gwange emyaka ndowooza era 8 ate ensonga ezagindesaawo emirimu nalina mingi ekisooka nga nkwataganyiza ebintu bingi ng'ate ndaba mu bintu bye nnina okuweeresa bandi yalimu kubanga sente yali tendeetera nze nali neetaaga ng'ate gwe wagitandika. Yes, eyina ekirala nakikola olw'ensonga nabeera mulungi omu ngamba mukwate abaana abalala mubateekemu bagende mu maaso nze olwedde kye nali nnoonya nkifunye so ate nga ne sente nzifunye buli kimu nkirina abo abaana banabo bayimbeeko balabe ku bulungi bwa music tho nze nali simufunamu nnyo sente. Kino tekyanyiga pastor okumunyeeza? Kyamunyiga nnyo
kuba nagezaako kwagala ogivaamu ebbanga ddene nga era situnaba kusalawo nga nkooye nanga osaagana mulala Maggie don't joke with me ne mugamba sibifunamu nangamba gwe tofaayo kasita tulina ssente gwe ne mugamba naye mbonaabonera eyo nsula bubi ndya bubi nangamba Maggie wobivaamu nange nga sigenda kuddamu kupromotinga muyimbi yenna ne mugamba kale so kati bambi nga agezaako kikikwatirira kubanga music amwagala lwakubeera nze buli muyimbi gwa promotinga lwakubeera nze so nengamba kankimubeereremu bambi tunyumirwe naye lwe natuuka nga ngambikooye biseera we nayimbira ne buchamani bakusada embaga naye nze nkooye music I'm tired tandeetera ssente I'm making okubanga sivaawo I need to travel I don't have to kubanga bantimba egirire mbaga nkikooye. Always abayimbi abasinga wayingira music industry atandika okukozesa drugs oba nanywa omwenge ate nga wakubako n'akayimba nti va kusada ne buchamani wali okozesezaako ku drugs? Sizikozesangako naye nga sirina buzibu nabazikozesa buli muntu alina eddembe lye era mikwano gyange abasinga bakozesa drugs mbakwata mpola nzikiriza with time bajja kukkiriza baziveeko. Bena mu revival band muno mulimu abayimbi abamu like betwadde tukolako interview nga bagamba nze kyanjija oba obutakkiriziganya na revival band because contract gye twali tuyina like ne pastor yali agamba nti tusayininge contract ya myaka 10 gwe contract yo yali esomeka era yange nayo yali ya myaka 10 naye nze okusira bwe nali mulabe nenge gyeyagalamu music era nsubira ne mukulu wange akijjuka nagamba nze newampa emyaka 10 nti ngisayininga nzimiridde n'okuzibiza kuba yalina passion y'amaanyi nnyo nenga kati wenva ku kino mba njagala ki ekirala so nze saakiraba munyuna kyamaanyi nnyo nti emyaka 10 ku bintu byabagenda okukolera oba okitegeera promotion gye yakolanga buli kintu ng'akissaamu nnyo amaanyi mangi nnyo so nze saakirabamu nnyo nsonga ekyo eky'emyaka 10 by the way. So kyaleeta obuzibu like okwawukana nogamba akanve mu revival band ngende solo? By the way tetwakiteesa nako naye engeri gyeri nti Maggie yankubira n'essimu nze mu kujoininga revival band nali mu byange mu mirimu gyange eyo mu kibuga Maggie yankubira n'angamba omanyi waliwo oluyimba pastor lwawandise wandiyitiddeyoko oba onyuse gendayoko so nakitwala nti waliwo omuntu eyandeeta ate nesaagala kola kajanja kayiseewo kuba oli balina entegeragana ye ne munne ate nze nkola kajanja kayiseewo nze mumanye nnyo nosinga oli eyandeeta so nali nina kugendera ku kya mukulu wange kyakoze eki ku mbeera eri kati kwatosolaga nti mukulu wange afunyemu obutakanya naye yatambudde abuddewo nze nzije nga neesunda anti ayimba ennyo nzije ku church no ate yakwagaliza n'agamba nti waliwo akayimba bwe kati yes yadde naye nalina kyali erinze omuntu okulaga loyalty eri mukulu wange so bw'abaga ati kati yafunyemu obutakanya who am I to stay oba okitegeera kiba kitegeeza kyawo oba okiraba so gwe wagoberera decision ya muganda we gye yakola n'ogamba nange ka stepping back skemuko bwe kyali. Maggie your life after revival band obanga oyawukanye n'omusumba gwone omusumba Yiga it was not easy. Life teyali nyangu kuba bintu bingi bye nali namanyiira nga nina okutandika like to digest all the situation nganye nti now things have changed sikyasobola ku spending all that much bino wena spending anga million meka olunaku oh god it was not easy for me at all kwanza nali big spender saagala kumanya wenjo yekintu nekiba kya sente meka nga nkyetuusaako naye time yatuuka my friend naye ate erudda nekinyamba kuba nti kyali kimakinga nga nina rank eyo nga njeetaaga kuba nali simanyi nnaku mu nsi emyaka egyona gye nambala mbeera ne ssente all the time nga nze nsobola okuwa omuntu emitwalo 2 ngamba nziwa nti omuntu nkwata kakadde mwentandikira omwo okuyamba omuntu nenkabira otya so kati nentuuka nga nzinoonya ekitegeera emmotoka baginzibyeko ngitunze ne banziba biki I had a lot of problems naye ate nga nekkiririzamu nengamba kijja kuggwa it was not easy. What are those hard things byogamba
waliwo ekyanyiga ennyo nenjijukira neŋŋamba oba nkubire ku musumba. Yes, bwavu nali saabumanyiira era yaŋŋambanga naye gwe Magi tosobola musajja mwavu kubanga oli expensive kati oyinza otya okubeerawo nga muwale tutoyinamu yadde $5,000,000 gwe noddaawo ozannyise neŋŋamba naye natuuka nga nnoonya $5,000 asigiraba neŋŋamba naye oba mukubire neŋŋamba no neŋŋuma nentoba kubanga ezo zonna embeera twali twabyogerangako yanteekamu eyo law ey'obutagiving up neŋŋamba I will still make it yampa obwongo iki okubeera smart nja kuzifuna ebeera oba oli awo ng'ofunye though sinatuuka ku sente ze twalina nga tuli ffenna naye ate era kale Bena katutunuulire your life after ng'ovudde mu revival band bintu kiggwe wa moving on nogamba nvudde mu revival band I have to move on with my career. Bintu ki bina moving like your life ng'ovudde omaze okuva mu revival band yali etya? Teyasooka kuba nnyangu kuba yali yatumanyiiza nnyo nti zikasitanva mu studio nzira wakanga neebaka ebisigadde yamanya oba atute ku radio ki saagala kumanya neebika yamanya musajja wattu n'atoba n'ekintu kye so tekyambeerera kyangu simanyi bwe bapromotinga music simanyi nti kati oluyimba nduje mu studio ntandikirawa ebyo byonna nga sirina kyemmanyi so omanye okuddayo ku drawing board nomanya kati nina okumanya abantu nina omanya ki ekyokukola tekyali kyangu naye with time ogenda opiikinga mpola mpola. So teyakubirako kugamba nti ogenze naye music career nze abadde agikuwaatiridde kozi nze amanyi connection nze amanyi ababukedde nze amanyi aba BBS nze amanyi abaki eso saakiwulirako tetwakommunicatingako naye by the way after me leaving tekyaliwo. Bena, what is your hardest thing eyakutuusa n'ogamba oba nkubireko musumba Yiga mukubireko mugambe pastor nkoze byonna naye kino kigaanye? Manyi olina okukkiriza embeera ebezze n'ogirondamu kirungi so nze nsubire kyajjawo kyatulaga nti olina naawe okumanya in case waba avuddewo togenda kubeera ku musumba Yiga for life naawe olina okumanya olina okwesaggulira alina we yakutuusa kati nawe tandikira awo so nze bwe ntyo bwe nakiraba tokitwala nti kati ate kino kize bannange endabye esiisiyeyo ngereyo no nakijjamu buddi nti kati kanzijemu lesson nange mbeko we ntandikira. Maggie, since you managed the ministry, who brought the concept of Chicho Olifate weerabidde ebintu ebityo like okuwa testimony is like okujja ogamba oba omuntu n'agamba pastor kino na kino gwe wabuildingako ki ku tafaali eryo oba wasaako ki ku ministry eyo oba n'ezo concept? Yes, yeah. Chicho Olifate weerabidde and all the testimonies, it is all him. Nali so creative. Nze kyenakola nze naleta concept ya kalondoozi. Nali ndaba nnyo cheaters. Era TV kaffe nga twakatandika tuli ku laptop okwo we twenyolanyola ne mugamba I have an idea, why don't we do something like this ne tukikola mu ngeri yaffe eya wano ya Africa nagibayingirawo n'erinnya n'alitonderaawo nti kalondoozi. So I know I did that. Nti twali obwongo bwali bufaanagana tegeera ate nga naye bwalowooza akantu asooka n'akaŋŋambamu awo biki ozolaba energy eyo that vibe kyali kyakabi nnyo kyova olaba era byebyo ebyakwata. Kati since gwe wabuildinga kalondoozi waliwo mikwano gyo abaali bayitamu eyo effect oba abaafuna oba obuzibu? Simanyi ze kyenakola nakoma kugitonda ebyaddako byonna ye yabikola okumanya bigenda kutambula bitya. I just brought the idea ku table nenkibabuuliramu ku story kuba nze nali ndaba nnyo ku DSTV sivaako ku cheaters all the time nenkimuteera ku table n'akibayinga nagiyiyiza. I know ye talemererwa nga talemererwa. Maggie, abantu abasinga ababeera n'abasumba oba ababeera mu relationship n'abasumba bamaliriza bakoze church ezaabwe n'agamba yenze Pastor Maggie naawe wakolayo church eyiyo?
Nadda nze sinnabagikola era kyemanyi ekyo kimunyiiza kwa yaŋŋamba lwaki Magi wasulawo erinnya lyo naye ku lulwe ku lwakino okumujjukira nja kukikola mu linnya lya Yesu. Olina dream egikola kyaki? I have very big dream ekitegeera ate just okumulaga ogwo omutima gwe yanteekamu that heart of not giving up or to always stand, you know, ngenda kikola ku lulwe mulage nti yes Magi still stands for you my G. Yeah. Always mulimu abantu abavaayo ne bagamba but Pastor Yiga ali so comedical, abantu bamulabanga comedian buli kyakola. Gwe kino nga gwe Magi kino okyogerako? He's a free guy nga bwemumanyi yebyo byagamba abasumba abaagala okwefuula Yesu tatuukikako, you know, he doesn't even crack jokes. Ye akikuba freestyle like living ekintu nga bwakiwulira talivinga ku script. Webale olaba script eyo yereetedde bamu yayagala kikuba freestyle kyobula bamuyita mbu he's a comedian naye nga nze namwagalirayo bwatyo kuba ekintu kye freestyle. Bena, mulimu abantu abamu nga bagamba nti Pastor Yiga abadde omuntu ali comedical oba bamuyita comedian. Gwe nga kino Bena okyogerako ki? Sikiramu buzibu kuba ebeera personality ya muntu tasobola kyejjamu, tasobola kufeekinga ye bwatyo bwali nga munnakatemba naturally era kyobulabanga yeetendekeranga ne show eyiye ovanga ku musumba okwata music ali secular n'atendeka okuva ku minute esooka paka show namba nga yatuteekawo n'agitutendeka so yali munnakatemba naturally so siyinza kimujjako ekyo nakimunenyeza. Ate bano abagamba ndi pastor enjiri ye gyabulira yabulimba eri feeke nga bagivumirira nti byakola si bya kirokole. Bo beebaani okumanya ebyekirokole n'ebitali bya kirokole. Bo beebaanira amateeka g'ekirokole bo baagajjawa. So nsuubira buli muntu obirivinga mu kyagala kubirivinga oba g'osuubira nti yabuulira si bye bituufu then gwe twala ekituufu ky'omanyi ekyo ky'okugamba nti si kituufu kireke teri agenda kukaka kiwulire oba tikiwulire naawe okiteeke mu nkola. Mu byabulira ky'oba ojjamu kyekituufu ky'omanyi ky'oba otwala ky'oba okozesa so sirabawo kyamaanyi awo. Magi, waliwo we wayimbira akayimba kale yantuma abantu abasinga bagamba Magi naye bamututte mu nnyanja afune amaanyi ago. Bino ebigambo byakuyisanga bityanga obiwulire? Byebya making okuba ne law ebyo making omuntu kuba takyatiisibwatiisibwa ebyo biboozi saagala nabbi wabudde nzi buuza ekirala. Mulimu abantu bapasita abamu abanafuya legacy y'omukulu omugenzi Yiga nga bagamba Yiga ebintu byakola si bya kirokole, Yiga si mulokole, Yiga like nti amaanyi oba enjiri ye ya bulimba nga gwe abaddeko eyali amanaginzeko ministry eno omanyi gyevudde bino bw'obiwulira gwe bikuyisa bitya? Anti awe mbabuuliza ekibuuzo akakiiko kaabo abajajinga n'abasengejja be batuula ne Katonda ye yabalonda muli ba assistant ba Katonda okitegeera yabateekawo ku sipayinga kwegamba mwe muli holy nnyo you are 100% perfect. No please, tewali alina buyinza kujajinga muntu, Katonda yekka yalina obuyinza. Mwenna muli bantu fenna tuli bantu okitegeera oli muntu waba akola ekintu ng'alina abakikkiririzaamu you have to respect that. Omuntu waba asobola okutuuza more than 500 people mu church, respect that. If you can't, if you don't want to believe, if you don't believe in what he says, please just back off. Onoonye gwe faith yo wekola ki weeri. So akakiiko ako akaabo bajjaaji abaava mu ggulu, please mutuyambe musevinga ebigambo byammwe, si mmwe mulina obuyinza okujajinga, mukirekere Katonda. Please biko please. Mulimu abantu emisana we tubaddewo wano abantu abamu badde bagamba but pastor yabeererawo abayimbi abaali mu revival band tebamulaze mukwano tebamubeereddewo mbulwadde
yaba making okubeera basita ne bakola ssente ne bagaggawala naye tebamujjanjabye. Kino Magi gwe w'okiwuliranga gwe kikuyisa kitya? Nga bwe nkugambye nze ebigambo ebyogerwa they don't break me kubanga nze nzijjawo eky'obuyimbi nze kye nalina ne pastor is way deeper than being a muyimbi. Yes, eyo enkolagana bo tebakitegeera, nze naye ffe twali tukitegeera. Okitegeera kati bw'oba gwali eyo omulabi oli mu kujajinga Magi mbu tamujjanjabye, ffe tulina engeri gye twali twetegeeramu eno nga ye mukwano gwange tajja kundaba nti simujjanjabye. Look at me, nvudde eggulu nsi yaggusa olugendo because mbaire nkimanyi nina okubeererawo mukwano gwange paka last minute I will be here. Okitegeera so kati aboogera balina okubaawo. Actually I don't care. Yes. Bena, nga tuzeeko waddewo already abantu nga bagamba nti pasita yasitula mwe yabasitula ne mutuuka bwe mutuuse ne mufuna ssente but walwadde temumubeereddeewo. Kino kyogerako kyera kyakuyisa like obiwulira ebigambo ebyo bikuyisa biki? Actually nze n'obulwadde bwe munayise butegedde nnyo. Nsooka n'okumanya nti ali ku kitanda olunaku lwe basooka omubika mbu afudde naye ng'ate akyali mulamu. Nsooka n'oba ngamba ate oba yalwala ddi kwega nali sina nakyemmanye osanga oba oliawo nandibadde nsobola ogendako mu ddwaliro ne mukyalira so saamanya saakimanyaako bambe. Magi, nga tuzeeko ku saidi yo ogambye otindize olugendo okuva eggulu okujja wano okubeererawo omusumba Yiga ne famire ye. But olunaku olwaleewo enkozeeko ku Henry Mwanje interview agambye omusumba kagenze emikisa gye egy'okudda wano gyandibanga gyesaze mbu omusumba abadde so welcoming naye bano abazzeewo tebali so welcoming. Magi, tukusuubira okudda wano oba naawe ogenda kwogera kiri ekya Henry Mwanje kyagambye nti abantu abaliwo abasigaddewo tebali so welcoming? Anti ye yali amanyiwo pastor Yiga yekka. Nze nalinawo family, ninawo abaana wano, Andrew, Gavin, Diana, Sisi, bangi. Okitegeera ate siyinza butadda wano kubanga wano waka tukoze ebintu bingi nnyo, tuzimbye empire eno. Okitegeera mbaddeko ne my son Andrew ne twogera era kamuleka amala okuhiringa nja kuddamu musinkane twogere. I have to come back here wano waka gondi wano ekintu tukizimbye nina okubeererawo abaana bange. Kati oyaleka yali amanyiwo pastor yekka naye nze I have many people abantu abasabiranga muno mu church ng'oggyeko that family of Andrew and the kids. Tusuubire Magi okudda okusitula ministry eno bwe banaaba bampise ne banzikiriza nze I just want to be there when they need me, when they call me. Obanga nange nina ensonga zenjagala okwogera ne Andrew pastor kati musajja musumba kati mba nsobola okujja naye ekyo saagala kukyeetungako mbeetungeko ng'akiwuliridde mirembe nange amami jangu tukole. Mba nina okubeererawo mukwano gwange Andrew kuba yali mukwano gwange. In fact he is my friend. Yes. Bena, mubaddemu abantu abamu nga bagamba nti wano omusumba abadde ayaniriza buli omu ng'era otuuka ne wansi awo ne bagezaako okukugaana oba okukuba ekikono ffe kye tuyita ekikono. Musumba n'agamba oyo muwala wange oba oyo mutabani wange nze amuyise muleke ajje. Abantu abamu like abayimbi abamu ng'Henry Mwanje avuddeyo n'agamba nze emikisa gyange egy'okudda wano gyesaze because bano abasigaddewo tebali so welcoming ng'omusumba. Baani bo bategeezezza abasigaddewo kuba ndaba Andrew replica ya kitaawe etaliko yadde okubuuza nti alinga kwegamba eyeezaala. So bambi saagala awande bantu bigambo mukama wabaddala ng'akyogedde asooka agezeeko alabe than okikubawo bw'atyo. Sisuubira nti kisobola okubaawo. So yabajja okwagala okipinga legacy ya muzeeyi nga bwebadde basigale nga bali welcoming
ekintu kigende mu maaso so sisuubira nti basobola okukola ekintu ng'ekyo. Bena obumulumulu bwe mwali muyina nga mu bandi bwakomawa? Bwaggwa dda yo bano mwaka ki omanyi nalina obusungu bungi nga byakabaawo bwali bungi nakyogerako bwava ku ki? ebyo byonna ebyaliwo tewali kye mutamanya nenkyogerako ne poliisi nenganze nenkwata emmundu nakigamba na osi wa station gye twali era kati webijjukira nseka nenkwata emmundu mumusanga mufu naye kenyini nekimwegambira face to face lwetwaddamu okulabagana pastor ng'obusungu bungi naye bw'okipinga obusungu tomovinga on kyenamala okulaba oba era tolina kirala kyolowooza osanga wandibadde olowooza ebintu birala bikutwala mu maaso naye gwokya holdize on ku busungu obwo so with time bwagenda bukakkana nentangana nga kuseka na busesi nga ndabye videos nga naye ono ye comedian sijja musobola wina kita buti n'omwesonyiwa n'akola bintu bye so with time obusungu bwaggwawo netujja ebintu netubimaliriza differences netuzisetolinga life went on. Mage awaliwo obumulumulu obwaliwo edda bwaggwa butya? Twasinkana nakugambye ebbanga sirijjukira naye twasinkana ogutali gumu mirundi ndowooza gyali 2 ku 3 and we are talking on phone then netubaako bye twamulungula twali tujja bimaliriza ng'ali busy so kati mweyo period nange nembikaminga busy naye era ekyo kitono kye twasharinga it was more than enough. So kitegeeza nti era agenza okuva Katonda agenza omuyita nga mwasolvingako ebimu ng'ebirala tebisolovinga. Katonda yagenda omuyita ng'ebisinga tubisolvinze. Yes. Nga ggwe Mage legacy ki gy'osobola okujjukira n'ogamba nakaakati newenzira oba ku bukiripo obukadde ndaba pasita wange oba omwami wange yali omwami wange ng'akola kino n'ekino kyannyumiranga nnyo? Bingi bwe twabeeranga ffekka ebintu bye twanyumyanga yankoleranga nnyo jokes crackinga nnyo jokes tellinga nnyo stories atumanyi okudda mu sitting room nembuulira mu Luganda nga avunula mu Luzungu ng'ebiseera ebyo ng'ali mu kuyiga Luzungu oluusi n'abuulira mu Luzungu nga mbuulira mu Luganda a lot we twakomposinga music ffenna in our sitting room or bedroom banaye bingi sisobola bimalayo, the list is endless. Omuntu ali eyo ayagala okumanya Mage akyali mu music oba yamwesonyiwa yamuta? Music simuvangamu ebigenda maaso kati mubiraba mbadde wakusuulayo obuyimba this year corona nakyonoona politics nakiyingiramu ate engeri gyendudde kufulumya nga tekijja ku having that thing platform kyembadde njagala so negamba kamposingemu after all this yakuleeta music takumenye nnyo ng'oli bwomu? Amenye nnyo kubanga nze I was babysitted buli kimu nga simanyi radio gye zibeera bapresenter sibamanyi abamawulire sibamanyi he was doing everything nga tanganya yadde ekitegeera byali biseera bitono twabeera mu motoka ne tugenda n'amitingayo abo babuka wenja oluusi titi naye mirundi mibale so nasanga obuzibu nakati sinatereera because I was being pampered all the time. Lwaki tonnatereera ki ekikyagaanyi? I'm looking for that pastor Yiga in whoever I deal with bwe simusanga amaanyi ganzigwamu because oli yali yantegeera amanyi tayagala Mage akakaalukane tayagala Mage aboneebone era ng'agamba ani agenda okumbonyabonyeza atulaawo ng'akuba amasimu buli kimu bapresenta n'abayitirawo buli kimu ne bakinonaawo music nga muwulira neebasenze bikwata nayo nze nga neebase. Mwami gw'olina ta supportinga music? Sirina musajja sirina. Basalawo okuuma dignity yo n'ogamba kenjawukanye n'omusumba kati kambeere byange. Okuuma dignity oyinza okitwala bwotyo naye ngezaako okwagala okuddamu okuyimirira ku bigere bye naliko
like okuddamu okuyimirira bwe biyingiza mu relationship tebijja kumbeerera byangu kuba siri muntu mwangu bwe nkolagana n'omuntu mba seetaaga kubeera mu saako yange all the time. I need time because ndi mukazi munoonyi wa ssente ate sijja kubeera ekyo kyonjagalamu to be there ewakaawo simanya nkufumbire mukwano gwange teyabinkozesa ebyo kati nkulanga omukazi akyali omulungi by that time onaatuukira mu maaso eyo okufindinga omuntu gw'oyagala abantu tebakubemu ebitulinaga mage nali njagala mage oli alina omubiri nze sifuddeeyo sigendera ku pressure y'abantu mpape male gafuna omuntu gwe saagala webali mikwano gyange era saagala just kumalako mirembe because I'm focused, I'm looking for money. Tonteekamu ebyo bya love simanya ate jangu tuge please eyo sirigi yange bwe kinaaba kizze mu ssaawa yaakyo kijja kujja naye nga saagala nnyo kumanya. Waliwo eyo omuntu ayagala okumanya oba okyali mu music owe Uganda? Ekiriko n'okubuuza music mwendi tekiriko nakubuuza era anytime nsuubira okufulumya ebirala tewali mutawaana music mwendi. Mwaka guno wafulumizaayo ku nnyimba? Sinaba badde sinaba songa ki ekyagala n'ebigenda maaso ndo obiraba eggwanga liri upside down so eno covid ate n'obululu okufulumya music mu kaseera kano sikiraba nga ekiri wise naye anytime music ajja bbaga. Music takunyize nnyo nansonga ki ekuleetedde okulaba nga music takyatambulanga time eriwe wabeereranga ne pastor? Music okukola ki? Okunyiga like nga takyatambulira ku peesi kwe yali atambulira ng'okyali ne pastor. Of course kati luli tetwalina nti ogenda gula luyimba ennyimba za bbeeyi that is oba oyogera ku nnyimba ezitegeerekeka abawandiisi ba bbeeyi naye luli omusajja yatulanga n'awandiika vane egamba ebbeeyi n'okufuna oluyimba olukujaamu oli yalinga akumanya omuntu gwawandiika nti mmanye eddoboozi lya Magi mmanye eddoboozi lya Bena kino kyayinza okuyimba bwati bwe lirina okutambula oba okitegeera wanga ofuna oluyimba nga tolina nakyeweebuza ohitinga buhitinze studio oba omanyi nti luli perfect naye kati ofuna oluyimba luli ate bijja bulungi kwegamba nalina obuzibu obwo by the way nga buli muyimbi oba buli muwandiisi alese oluyimba oluwuliza nawala ngaowulira oyagala atuuka oli eyakuwandiikira ngulaba mulimu akabulamu ako ka element ako akabulamu so yali challenge y'amaanyi nnyo so genda olufuna ne mulukwatakwatamu kwegamba nga si byangu nga hardwork mungi nnyo gw'olina oteekamu ekitaaliwo luli nga mulingana buyingiza studio ng'olinako vaase munaga kati yimba yeeyo novayo nodda eno n'ayiya endala n'atakula omutwe n'ayiyayo endala naga kati yingira oyimbe yeeyo suulamu eno layini kyalinga faani nnyo bambi. Pulezidenti tebakaaloobereza ennaku zino? Sinabafuna challenge eyo by the way engeri gye sinaba kudda nnyo kiri awo nti kati oba okitegeera sinaba kudda fully that's why sinaba ku experiencing any problem with any presenter. Since oli mu music industry muwandiisi ki gw'olaba n'ogamba artist ono alina ku touch eringa eya pastor? Sijja kulimba sinnafuna luyimba olwo lwenyimba nempula nti kati ndwambadde nti nduwulidde oba okitegeera kyenjogerako nayimba ng'olimba n'olanga nti oyo yenze nga nange weneewulira mmanya nti oyo naye kati olina ennyimba z'ofuna n'oyimba n'otula ewaka n'obiwuliramu n'ogamba waliwo awabuzeemu naye yawandiika ng'olimba nga olwambalira ddala ng'olwewulira so sinnamufuna. Kati tusooke tumayize mubaddemu leero waddeyo omusumba avuddeyo n'agamba nti pastor Yiga alina obukakafu bwe nti pastor Yiga ali HIV positive. Kino kituufu? Musumba ajeebale maama musumba ate doctor at the same time yamukebererawa ye ne wabaabo ino obulwadde naye busobola omukwata enkira obanga naye ddala oli musajja ali married tomanya gye bugenda nakuva so sisuubira nti twandikomeredde omuntu olwa status ye lwaki tuba tustigmatizinga omuntu oba okitegeera sisuubira nti kya buntu si kirungi ojajinga otya tomanyi naawe enkeera mukazi wasobola okuyita gyayise naye n'abukuleetera nga si gwe atambudde n'otambula so kati gwe tukugambe ki
naye bw'aba bulina tomanya ngeri gye yabufunamu omanyi kyo bayazaalibwa nabo omukomera omanyi ki omanyi nnyo gye nvuddewo omumanyi okusinga ye bwe yeemanyi oba okitegeera so okujajinga abantu waki tubeera judgmental omuntu mumubeerewo bubeerezi supporting than ate okumubeerako omukomerere gwe ofunemu ki kati yabyogedde ki kye yafunyemu ate genda okugwawo the 5 minutes of fame zaweddeko ddala kyogedde bamuvumye bamukoze bye bamukola so sisuubira nti kyabuntu Magi muwandiisi kiggwe gw'olaba ayina ku ttaaci eringa eya pastor right now in the music industry? God. Ayina ebigambo by'Oluganda ebyo ebigumu ndooza David Lutalo. Yeah. David balina oluganda olwo lwe bakozesa omanyi pastor ayagala nnyo oluganda olwo olugumu olwo olukweke. I think that is David Lutalo. Yeka gw'olaba? Yeka to me. Yeah. Yasoose okunzijira n'abalala naye David. Like nti woba otunudde mu music industry abayimbi abaaliko between 2010 2008 right now we bakuba ennyimba abasinga omuli Baziza Zion Igwe ennyimba zaabwe tezikyabuuminga nnyo ennaku zino oba tezikyaliko bagenda ne bana abavubuka abaliko kino gwe wookiraba era kikuyisa kiti nga gwe Magi? Nze kati nze ngenda kwogera ku nze engeri gye nkirabamu nti ffe twakola kye twakola etuteekawo bafaani abatasobola kuvaawo tetukyetaaga kukuba hit okubeera oba nti buli awo kitegeera tulina okuprovidinga music kwabo bafaani abaliwo oba be twacreatinga nga tujja mu industry so n'ekirala tulina okutwistingamu kati music akyuse bwe tunagendera ku biri ebikadde we compose music nze siwuliriza nnyo music wa wano waffe mpuliriza nnyo music oyo omulala East Africa nempuliriza okulaba nti nkola ekintu ekijja ku mutindo kati kwa omutindo gukyuse maybe ndooza abayimbi abamu bafunye problem lwa kintu ekyo oza music mugenda muwulira owange ali totally different mugenda gamba iyo no Magi gwe tumanyi so already we know bafaani we bali tetukyanoonya hit just provide good music people will listen to it people will buy it simple. Sorry to ask this question because twadde tukibuuza like nga tuli up and down omusumba omu leero avuddeyo n'agamba nti pastor Yiga alina n'obukakafu bwe proof nti pastor Yiga abadde HIV positive. Simusango omuntu waba alina obulwadde bannaye mulekeraawo okukuliriza ekintu ekyo tumanya abantu bangi abali mu Uganda muno balwadde balina obulwadde you don't have to be kikuba mu feesi y'abantu please tumanyi siriimu gavumenti ekoze ekisoboka okumunafuya oba waali oba muyina oba tamulina tumanyi fera tugenda kufa gwani agenda okungula ensi eno okitegeera ebyo nze tebinsanyusa saagala kubimanya naawe olinda olulwo okitegeera omanyi ki ekigenda okujja mu nsi I don't like that. Musumba si emessage gye yali badde awasaawe simanyi sijja kumujjaji endowooza ye buli muntu ali entitled ku ndowooza ye naye bw'oba nga olowooza bw'otyo nga osobola okulumya abalala simanyi bw'oba okiwulira ggwe you are hurting people abantu bangi abalala balina obulwadde bw'oyogera bw'otyo ku muntu ogu ng'ogamba nti you have proof that someone is infected someone had HIV omulala amuyina oba ng'omuyina mu family yo awulira atya that's not good to preaching a love nze ngamba pastors mu preaching a love let love win in all situations. Magi obubaka bwo obusembayo eri abalabe baffe obubaka obusembayo just
Yeah, wasibitegeera nange. I have mixed feelings. I don't know even what to say. Naye kasita twebaza Katonda tuli balamu. I thank God for my friend's life. I live his life here to the very best. Kyemanye, he had fun. I know that one I can confirm. He had fun. Buli kimu kye yayagala yakyetuusaako ng'era tayagala kumanya. I'm here to celebrate him. Era tusaba Mukama Katonda omwoyo gwa bulamuza ekisa. Bena, your last words eri ba viewers baffe. Kigambo kyange ekisembayo bambi twongere okusabira famire, twongere okugumya abaana, omwoyo gw'omugenzi, n'ekisinga obukulu bambi kasita aliviza obulamu bwe, anyumiddwa byanyumiddwa kuba yakyogeranga nnyo nti obulamu bwe kiringa yo okugenda mu bbaalo bayenda kulaba music ng'atambula oba okitegeera. So kasita ekyo nakyo yakikola n'akituukiriza. So tucelebratinge bucelebratinzi life ye n'emyaka Katonda gy'asobodde omuteeka ku nsi, n'amu blessing ate naffe n'atu blessing at the same time ti n'atubeererawo oba okitegeera. So tutwale ebyo ebirungi bambi byakoze, ebibi tusonyiwe, asobole okuwummula emirembe bambi. Yeah.